Alright, wetwogerera ssaawa zino eno information ali mu kuva ku National Unity Platform naddala mu insiders osobola ogamba nti the internal conference bavuddeyo ne bategeeza His Excellency Robert Kyagulanyi ebyaddala agenda afune kye bayita anti-poison. Kitegeeza ki? Ogenda kubeera ngaaho binyweka bye yanywedde olunaku olw'ejjo wali ku Serena ebyaddala abatuuze oba abawagizi ba National Unity Platform naddala abali eri waggulu bagambye nedda bano abasajja basobola okubeera nga bakozesa ekintu kyonna ebyaddala okulemesa okubaawo ku nsi kuno. Vidiyo njagala ogyetegereze bulungi ngikwetedde mpanvu muko otubulire ebyaddala gwe oba kubanga gwe Kyagulanyi wandikoze eki naye nga tetunnagendayo badde nsaba vidiyo eno sooka ogimpereka like bw'oba omaze subscribing weegate ku mukutu gwaffe kuno cause this is just a developing story bingi nnyo byekyakuleetera ngenda kuleetera debate ekya His Excellency Robert Kyagulanyi ne President Museveni mu maaso awo nayo nasobodde kubeera nga ngifuna naye tugikompilinga bulungi. Njagala osooka olabe ombuli ebyaddala gwe oba kwa Bobi Wine kiki wandikoze mu kaseera kano oba ssaawa zino. Anakomawo kumaliza balansi balance one. Tata Solo was Your Excellency. Yes, madam. May it please you to sit next to her. No, enjoy. I would rather see her face off. When I'm on the side, I don't see Much obliged. How are you, Madam Secretary? Excellent. Again, Get higher. Ali mu nyumba era anytime tugenda ku debate ebintu Museveni yatudde n'atalabikako naye era president ensonga genda zitaanya bulungi nnyo ezikwata future yaffe ya Uganda. Tugenda tuwamujesera abantu obabuletinga ku kintu kyekiriwo mutuliwa bwetugenda mu debate nkozesa olulimi ki akozesa luzungu n'oluzungu president lwaki si lusoga baana ekirungi mwake enjulu koba olusoga bantukobye mu lusoga abannayuganda mwena mwetegeke mukole ki tugenda kulyoboka aye nga pulezidenti atukobera oluzungu musaba taboyiseeko oyo nomutiitizi taidi kulyoboka taidi nkyobona atidde okunyikatizeemu mu Luganda banaye pulezidenti mulaba alisetwali agenda right kyemmanyi oyinza okwebuuza lwaki vidiyo tugambye kino His Excellency Robert Kyagulanyi alina okweraliikira. Njagala owulize bano abasajja bagamba bamutambulirako nga bw'olaba the shadows ez'omuntu. Sooka owulirize omala ombuli endowooza mu comment section agenda afunirewo anti-poison oba nedda. I move with Kyagulanyi every day. I'm on his trail. 90% of the people I find there are youth. They will never be wakola. Wait and one over there youth. Yesterday they lost a person. He was killed by the massacre toward the massacre. Behavior. Don't tell us about being young. If you are indisciplined, don't tell us about being young.
It has, indiscipline has nothing with being young. Don't tell us. Go understand. Yes. And we are here as UPDF. We are now determined more than ever to deal with you. And as long as I'm in charge of this division. Alright, bino nga tubitadde ku mabbali omukulu General Rice okugambye mpaka n'olunaku olwaleero akyafuna kibooko oluvannyuma lwa kuvaayo ku TV oba radio emanyikiddwa nga Radio 4 nayogera bitakwatagana ku His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye ali mu kufeesinga kye bayita the Kyagulanyi effect. Soka olirize akibamukola ba Foot Soldiers. Omukyalo no mu muntagingira naye yali ku TikTok oba taliiko. Tuwakanya bye bituvumya tetusobola kyabuswavu nnyonze ku myaka 71 okukkiriza ebintu bwe bityo okudda wano okutwala ebintu by'Abannayuganda ng'ate be babyekoledde gavumenti byekoledde abantu simanyi PDM simanyi emyogo naye abantu bekole n'oyo wa PDM ezo sente zize bazimuwa kukola ewuwe kati lwaki ojjo yonoona ebintu byabwe. Okay. President Bobi Wine yagamba nti bw'oba oyingirira olutalo oluyingiranga mu nga bw'oli bwogu naye bw'obeerawo nga weesiga mikwano gy'omanya oba oluvuddemu trust me nalweyiso abo bemwesiguliddeko abo bamukwata mundu abo ng'oggyeko Abanyarwanda abakuuma Museveni naye manya nti Uganda Police mulimu Bannayuganda bebasingamu obungi, UPDF mulimu Bannayuganda bebasingamu obungi, Jati mulimu Bannayuganda abasingamu obungi, ate Baganda baffe tubeera nabo. Abamu basula n'awaka waffe bitubeera nabo waka waffe, taata y'omu maama y'omu. Abamu bako baffe bakoddomi baffe, abamu bakyala baffe. Temugenda nabo kubatwalanga bw'omulowooza, bye boogera tubimanyi. Byeboogera tubimanyi, gwe wobuuze lwaki buli barracks buli kulonda bwe kubeerawo opposition yasinga mu barracks ez'enjawulo. Lwaki? Tunula mu 2021 Bobi Wine yawangula mu buli barracks, mumulowooza abasiru tebakoye embeera eno. Mulyoke muve mugambe tugenda kukkiriza, mmwe mugenda kukkiriza gwe nalaiso basobola okukuleka gwe n'otandika olutalo weka ogaane Bobi Wine okufuga oba Museveni yekka. Temulowooza ati n'abantu abamukwata mundu emukozesa basiru bagezi nnyo just balinze kulaba supaku, balinze kulaba kasupaka konna somewhere. Temulowooza ati abantu basiru tubeera nabo tumanyi be boogera. Amazima gali omukyalo no abayogera ng'oli wala nnyo ng'oli wala naye ng'omulaba ayogera oyinza okulowooza nga nze wendowooza, naye ate bw'omutuukirira n'obuliriza ebimuvaamu ebintu byayogera ate bikwewuunyisa nnyo. Nalweyiso olijje n'omulamba ow'amagye, olijje n'ow'amagye walwana, simanyi oba walwana oba tewalwana, naye amazima reasoning y'omukyalo ono muwala wange ali mu P5 mukimaleeyo. Naye tosobola gamba nti tetusobola kukkiriza simanyi abantu batakikedde ebintu byabwe mwe mujje mu byonoone simanyi mu bitwale. Baani abagenda bitwala? Kati mwe mukwata biri bye mwakolanga edda ku bantu ne mugende eteesu ne mubba ente z'abantu ne mugende esoloti ne mubba ente z'abantu nga olumuwamba Uganda mulowooza naffe bye tugenda okola. Eno new generation okitegedde, generation mpya nnyo, ebyo ate tetubirowooza nga mwe mulowooza ebyo. This is totally different from what you think. Mulimu analog twatuuka dda mu digital. Tosobola kubeera na ndowooza eyo, kati obanga osobola okulowooza bwotyo then lwaki buteekawo okulonda? Bwe muba mulowooza ati Kyagulanyi mbu wabeera president bajja kubba ebintu by'abantu bajja kukola bwe bati, lwaki mwateekawo okulonda? Oba mwe muli bakatonda abasobola okumanya nti okay ono wajja tewagenda kubeerawo kino, ono wajja wagenda kubeerawo kino, mutyaki? The question is mutyaki, mutidde ki? Okay fine, uyo gwe kenyino kyeyogera temusobola kukkiriza. Kyagulanyi ne Museveni bali mu kalulu. Big question here,
Kyagulanyi ne Museveni bali mu kalubu babisana era Museveni yennyini atambula gy'atambula kimanye bulungi ayina opponent. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno.